السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah wekitiibwa tumwebaza akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba owekitiibwa Allah atuwe okubeera nga tutambulira ku ddiini ye, okujagala n'okwagala abajagala, n'okwagala emirimu n'ebigambo n'ebikolwa ebituuza gyali. Tukyali ku idgham awanvuyemu naye alhamdulillah kyekisinga obulungi. Omuteeko ogwokubiri ogwa idgham gwe tuyita idghamu bighayri ghunnatin au bila ghunnatin. Jasanga bighayri osange ne bila. Okubuliza okutaliimu kuwuuna. Okubuliza okutaliimu kuwuuna. Tegedde. Agamba nti kam hurufu lidghami bighayri ghunnatin. Ziri mmeka ennyukuta z'okubuliza okutaliimu kuwuuna? Ziri mmeka ennyukuta ezitaliimu kuwuuna ziri mmeka? Byonna bituufu. Agamba nti lahu harufani. Jawab, lahu harufani. Ziri ennyukuta bbiri. Wahuma era ze zino. Laamu warraa'u. Laamu ne raa'u. Ntegedde. Nagamba nti sualu akhar, agamba nti walimadha summiya hadha al-idghamu bilkamili. Lwaki idghamu ono yatuumibwa idghamu ajjudde? Lwaki okubuliza kuno kwatuumibwa okubuliza okujjudde? Jawab, agamba nti wasummiya hadha al-idghamu, idghamu ono yatuumibwa nti ajjudde li'adami wujudi ayi atharin linnuni almudghamati. Li'adami wujudi obutabeerawo obw'obuufu, obutabeerawo buufu bwa nnuuni ebuliziddwa. Okitegedde? Idghamu ono yatumibwa idghamu ajjudde obutabaawo bwa buufu bwa nnuuni ebuliziddwa. Nti nnuuni bagibuliza ddala nga you don't get any sign eraga nti mulimu ki nnuuni. Okategedde? Okategedde gwe. Allahu akbar kabira. Watukomaawo. Watuyengere wano ku suali eno. Ma hiya amthilatu lidghami bighayri ghunnati. Bye biriwa ebyokulabirako ebya idghamu atali mukola ki kuwuuna. Bye bino wano wansi. Abikuwadde awo wansi. Nakugamba nti harufu idgham agenda kuwa ennyukuta idgham bila ghunnatin nga si ya kuwuuna. Akwe ma'a nun ngerine nuni den ne ma'a tanwin ngerine ne tanwin. Kati wana kwa de lam milladunhu, milladunhu agambye nti milladunhu. Olabo agambye nti milladunhu nti eno nuni ebulira mu laamu ne watabawo wadde ka sayini akalaga nti mulimu nnuuni. Okiraba? Milladunhu ne kino allahu temuli wadde ki sayini ya nnuuni. Allahu ma'a tanwin humaza tillumaza. Kigambo tillu humaza tillu. Okitegedde? Kino eyokubiri. Example, malallu bada, malallu lallu lamu alifu tebakaki tebagisoma. Malallu temuli sayini ya nuni mtanwini.
malalu lallu malalu bada ate ra'u akwali example b emuterabika naye gaba naye tugule kamera tugule ebintu bino insha Allah taala tuyambe ko baddu ba Allah andabe awe bandoze bayo bulungi sekyo ra'u ino akwade mirabbihim mirabbihim so si mirabbi ne mirra nti nunte bagilaga nti weeri naye bulira munda kisegedde mirabbihim arraahu kyambo staghna kimaso arraahu staghna arra so si anirra kisegedde ishatir radiya ishatirra tirra mutanwin kalegedde nti lam ne ra uzo teiba kuuna yadde okulaga obufu bonna nti webuli barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.